ebifaananyi bibala tebibala ebyo yateeka mu That's not yet died. Yo, what you want to figure this yeah, to put it up in the
kibadde kituyambako nnyo era kituyambire ddala okumalirizawo okutobazi zonna kimu kigenda kifa naye nga abachina babekwekamu obwekasi bisiikirize bannayuganda bannanyini factory zino era bamu batunda eggwanga lyaffe okulisaanyaawo n'okumalawo obutonde naye nga ate eggwanga lyaffe mwe tuzaaliddwa mwe tukulidde mwe tuzaalira abaana ate ng'era likyaliwo emyaka mingi naye bannayuganda bannaffe balisaanyaawo banna abachina bisiikirize abachina bisiikirize so kituwa essanyu ly'amaanyi nnyo okulaba nga bikola ki nga bisaanawo batuyambe n'ebiri byonna babitimbulweyo amazzi gasobola okuddamu gatambule bulungi gali gakola ki bwe gali gatambula. Bano abasaanyawo entobazi ki kye bakosa eggwanga? Kye bakosa eggwanga bonoona obutonde bw'ensi kubanga empewo ebeera ne bannungi ku bulamu bw'abantu. Factory zino bwe bazimbawo omukka oguvaamu kukosa obulamu bw'abantu naye nga buli bajja ne bazirekano kubanga waliwo amayumba g'abantu eri yonna weetoledde wano omukka guno oguvaawo gukosa eggwanga n'obulamu bw'abantu. Kati mwe ng'abatuuze muli basanyufu ku tuli basanyufu nnyo ku kikoleddwa era bagende mu maaso so nga n'abakoze obuvunaanyizibwa okujja okutuuza ne tujja beebaza nti kye bakoze ky'amaanyi nnyo tebakomaoko bongere bagende mu maaso n'okusaanyaawo ebikampuni byonna nema ne poliisi tubeebaza kuno wano kampuni zitwetoolodde awali badde wava n'empewo eyamba abantu bonna abeetoolodde wano kati bigwavaawo omukka gwokka gugenda mu maaso n'okukosa abaana ebiki n'embeera yennyini naffe abatuuze bwe tubali tujja nga amazzi gataasa abaana kati tetukyalinawo lwa mbeera eno gye tulaba kati olwekyo nema bwebanga ekoze bwetu n'ebitongole ebya poliisi tuli basanyufu mu ekyo emirundi gyonna bagende mu maaso n'okututaasa mu mbeera ng'eyo kakigwe kimu ogwongera okubeera nga gusaanyaawo ate obutonde obulala bwe tusigaza ffe ab'okunkalu bwenna tubeera mu kubonaabona tugamba tukale tetuganye tufuna emirimu naye ate tukosebwa mu mbeera gye bujja mu maaso era ffe twebaza nnyo okubeera nga kino tukiraba tweyongedde n'okufuna essanyu okubeera nti tugenda kuddamu okufuna entobazi zaffe okuddawo. Amanyi abampita Sengendo Ssaalongo. Kikyo oyinza okwogera ku mbeera kiyinza okwogera ku mbeera eno kye bakoze ekyo si kirungi naye ate tukisanyukidde mu mutima abamu basoma waliwo ekinyize kubanga abaana baffe bagenda kufuna emirimu nga twesunze kubanga wadde waliwo abakozi abayitirivu naye ate lubadde lutobazi amazzi gabadde awantu awo nga mayitirivu naye twali twewuunya nnyo okulaba nga bakola ki nga ate ffe bachina bazze bazimbyewo mu lutobazi lwe tubadde tumaze emyaka nga 3 tululabawo nga waliwo amazzi ate nga abantu abamu tuwulira babagoba muki mu lutobazi. N'olwekyo kyembadde nga nze mutima gwange nsanyusa okumenya olutobazi olwo kubanga mbadde nkuze ntulaba nga lutobazi ate nga mpulira waliwo bannange bebamenya mu lubigi ng'ate bali mu lutobazi mbu nabo
ate bo nga babamenya ate bano nga babalise bazimba nazikalina zirengera ekimonda esebo ebigambo byange mwe abakozesa oluguudo luno kibalekawo abakozesa oluguudo luno kyekintu ekyo kigende maaso bagende nga bamenya entobazi ezo entobazi bagende nga buli kisazimye mu ntobazi kampuni eko bagende nga babimenyamu kubanga ettaka liriko bannanyini bwe najja nensimbamu amayuni gange bantwala kakaaba wali nasimbawo amayuni wali bantwala kakaaba buki oyagala kubba lutobazi ne bantwala nga kakaaba kyokono yo mukyayina ye abadde azimbye eki kikalina wano oluguudo no nga teruna kubanga ndaba kitoko neze newunyize neŋŋamba oba bano abazimba abazimba mu ntobazi boba gavumenti yebawagira okujja bazimbe mu ntobazi bwekimanyiko muludde nga ndaba wano nga mazzi meereere kino mukisanyukidde oba mukinyigiddemu kisanyukidde nnyo bagende mu maaso n'omulimu yakugana naye ebintu bino ndudde nga mbira mu bitundu ebirala eyo nga mbuuza obaffe abaeno bo tebabiraba abeeno naye enkola eno benaaba esobodde okutuuka eno kijja kuba kirungi nnyo naye kijja tusanyusa musige nga bagenda mu maaso n'omulimu ogwo kuba abantu bano batunyigiriza ekisembayo wano njuka edda waliwo emiti gy'omwana yali yasimba emiti gye gyo negisalwawo negisendebwa era bo ne bakola ebyabwe ne basanyuka nnyo kale kwega bo bakola ebyabwe naye tebanyigiriza ffe nga ffe abeeno bwe kiba kigenze bwe kityo bagende mu maaso n'omulimu ogwo erinnya lyo awukidiriisa nze Kasiivu Ronald Kabembula meya wa Gombe kitulaba essaawa zino be bantu abambadde obufulaano obuliko ebiwandiiko bya NEMA nga kiraga be bali mu kumenya mu kifo kino naye siyinza kugamba nti ffe ng'abakulembeze tulinawo notification yonna lwaki kikolebwa naye byonna twabirekera bo kuba buli lunaku bajjuza ettaka mu ntobazi ne mu Christmas badde bayiwa ettaka era nga nkakasa bamanyi bokazikola misana na kiro ono tatandise leero azimbanga bwayagala taba na pulaani so byabwe lwe buzuukuka nga baagadde okukola bakola lwe buzuukuka nga baagadde okwekobaana n'ababitukolako bakola olwaleero Gombe yafuuka kintu ffe twafuuka bakulinnyirira deyi yokka wali eyo kampuni y'abanene gavumenti gyewa ssente yaleeta kazambi awunyirira ebyalo kumpi 3 biramba naye ne bw'oyogera nabo tebawulira so kati ensi ffe twagikwasa NEMA bwezuukukira ku sayidi eyagala okukola ng'ekola bwezuukukira ku sayidi eyagala okutunda eggwanga nga batunda kale leero situmanyi kye bazze kukola bazze kutunda bazze kukola mwe munaatubuulira